Babadde TV jimbaniriza akadde kano mwasize mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing ate onyigene kale jimpereka like video eno comment section weri awo baka mutira mu comment section Ataseera nga oji following bagita Babadde UG news mpani updates eziba zambatambula Babadde TV UG mbagamba nti mubamba nnyo Babadde UG news zona muzi following YouTube channel zo mbagamba nti muli bamutana nnyo kubanga mu following subscribe ate onyigene kale bagita Babadde TV UG Mukunja Ataseera alekedde mu kibuga Iganga era nga munanga agenze kubanga abasabula omuziki naye nga King Sheebah kimusanyusiza olw'obuwala Mukunja Ataseera bwagenze nabo era nagenderera ku Facebook page ye n'ateganga nti obuwala obunyuma okuyiwa ebinnyombo bagenze Iganga obusungu nga bungi agenze ku page ye n'akola ki na postinga Mukunja Ataseera munange sebo atandise okubanga akola ki afuna zi orders ez'enjawulo mu ggwanga Uganda bitundu ebyenjawulo era nga ayolekedde Iganga byagenze kubanga akola ki performinga endorsement zakyazifunira ddala akosa nezi shows mu ggwanga erya Uganda ebitundu ebyenjawulo era nga alina mikono gye egimwerekedde kuno zobalengera munaye nga bagenda babadde mu taxi ndozo balengera batimu Mukunja Ataseera neki n'amasaati bagakoze eki n'amasaati bagafunira ko mama ngejiba designinzemu esaati entabudde mamba akafaananyi kalinganga ak'enamba ya pikipiki namba plate ya pikipiki akabadde ku saati y'omuwala oli kantabudde naye nga munange mbolekedde Iganga nga King Sheebah agendeddewo mangu nga bakalinya bake bagenda nga afunye ebifaananyi byabwe n'agendawo ku peji nga ateeka nga gamba nti obuwala Mukunja bwali nabwo bunyuma okuyiwa ebinnyo obuwala obwo Mukunja Ataseera bwakoze ki bwagenze nabo abasinga beebuuza King Sheebah obusungu nga bungi watandise n'okuvuma ebigambo ebinene bwe bityo okuyiwa banne ebinnyo naye ng'onaasobola obbayiwa ebinnyo King Sheebah ennaku zino ali bulala King Sheebah ennaku zino ali bulala omugamba agutokomoka okufaako obufi takyali oli King Sheebah obw'emabega wa yakyukamu ennaku zino yakyukamu yeeyubula ennaku zino yeeyubula jimpereka like ate subscribing onyigene kale bagita Babadde TV UG King Sheebah agamba nti ajja kubayiwa ebinnyo kyokka atalaga omusajja yakola ki yamusula kyokka ate alaga nti ate obuwala bubeera okumpi ne Mukunja ate akola ki nti awulira bubi nga bumuli okumpi nga buli Mukunja Ataseera nga bumuli kumpi era n'asuubiza n'agamba nti ajja kukola ki ajja kubiyiwa ebinnyo obwana bagenze tiimu ebadde tiimu nnene nnyo Mukunja Ataseera babadde tiimu bagenze tiimu nnene nnyo n'emikwano gye boolekedde Iganga okubanga akola ki okubanga baperforminga nga babalengerawo bangi nnyo nga bw'okiwulira naye ng'ate abawala bo bangi nnyo abawala be basingako obungi kwabo Mukunja Ataseera bakoze ki kwabo Mukunja Ataseera bagenze nabo abawala be basinga obungi awo King Sheebah ndowooza afunyewo ko ku bujja ate tunaagamba ki nkwate olaba ebifaananyi ogendeddewo mangu ku peegi otaddeyo ogendeddewo ku peegi otaddeko opositinzeko tayipinze ogamba nti obuwala obunyuma okuyiwa ebinnyo mu bagenze Iganga obutebuba bujja kwe tebuba bujjo ndabanga obujja obuyitiridde naye nga abali mu ggwanga erya America mbatumiddeko Saudi Arabia Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugi followinga Florals Secret bali mengo munange kosane Velosh Cafe balisaliza wali makindye bali makindye Velosh Cafe bali makindye Florals Secret mengo bwegamba Florals Secret mpantegeeza boutique nampijja Florence bali mengo so nga ate yo Velosh Cafe eri makindye n'olwensonga mugendemu mu supporting abagala okubanga mufuna obuvuwazi abaana bawala abagala engoye ezakabe
mugende ku Forest Secret ali Mengo gwegende Mengo buze Forest Secret tojja kubanga ogibulwa gwayagala okulya emmere y'akabi ey'omutawana genda ku Peros Cafe nayo ya Naapijja Florence mugende mu supporting Naapijja Florence ya mutakingi Sheebah obusungu bungi olw'ensonga nti Mukunja ayina obuwala bungi nnyo obukola ki obumubeerako ennaku zimbere bulungi mweraba